Awangala omuterega. Mu mawulire amalala poliisi etegeezezza nga musajja waayo PC Ivan Wabwire yakubye Munnansi wa Buyindi amasasi n'amutta nti ono aliko obukosefu ku mutwe. Era kitegerekese nti abadde yagiwako n'emmundo nga gye yakozesezza yagibbye ku munne eyabadde atutte omwana we mu ddwaliro. Ne Pulezidenti Museveni akungubagidde Munnansi wa Buyindi ono eyatemuddwa. Poliisi ekyagenda maaso n'okunoonya musajja waayo Ivan Wabwire eyasiiwuuse empisa olunaku olweggulo n'akuba Munnansi wa Buyindi omuwozi w'ensimbi ku kizimbe kya Raja Chambers Utamu Bandari amasasi agaamujje mu budde. Omusirikale ono kitegerekese nti abadde yagibwako emmundu emyaka 5 emabega olw'okufuna obukosefu ku mutwe era nti abadde akola mu kitongole ekya kamera enkesi ku CPS mu Kampala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga ategeezezza nti Wabwire emmundu yagibbye ku munne Stephen Murambo bwe babadde basulanga ye yabadde atutte mwana we mu ddwaliro. Yalowooza mwana kusooka naleka omundu nagenda okulaba ki omwana gyali. Ndowooza Wabwire yalaba nti eno ye chance gyenfunye okukola ki okwata mundu. Mu kiseera kino Murambo yakwatiddwa ng'ali kugwa kulagajjalira mundu n'agireka ewuwe ekitakkirizibwa. Twamukuta ejjo eri sayidi za Nsambya yabadde agenza okulaba omwana katali mu kadukulu kafa akakireka. Onyanga agamba nti ne poliisi tetudde ekyanoonya Wabwire aliira ku nsiko ng'ono kitegerekese nti olw'amaze okukola ettemu lino yalinnye ebbaasi edda erukunjiri ewa mukyala we naye n'agibuukiramu empiki nga n'okutuusa kati tebannategeera waali. Ttiimu ogenda okutuuka ku bbaasi nga yavudde mudda naye tukyakola obutawera okulaba nti tumulondola paka nga tumukwata. Ebisasonkole by'amasasi ebyagiddwa mu kifo awabadde ettemu lino era poliisi egamba nti obujulizi bwa katambi bumala okumatiza nti Wabwire yeeyase Utamu. Ku siina eyo bazudde ekisonsonkole 13 obutambi bwa kamera enkesi oba gye tuyita CCTV footage. Kati eno ejja tuyamba nnyo nga tuli mu kooti nga tuwayo obujulizi eri mu kooti. Omubaka wa Paalamenti akiikirira Samia Bugwe Central Dennis Nyangweso agamba nti Wabwire azaalibwa mu kitundu gy'ava era nti yawayizaamu ne kitaawe. Muzeeyo Jambo n'amutegeeza nti mutabani we aliko obuzibu ku mutwe era nti aludde ng'afuna obujjanjabi. N'angamba nti kituufu naye awulidde ensonga y'omwana we ekikolobodde kyakoze Kampala naye n'angamba nti omwana ono yalwalako yaggwako eddalu ne bamujanjabe ebukyabika ebbanga eddene era okuva lwe yavaayo poliisi n'esalawo nti ejja mukkiriza akole naye nga takola na mundu. Tuzeeyo ku Parliament Avenue awabadde ettemu lino era ababaddewo okuli Abdallah Kabogoza ng'akola okuliraana Raja Chambers n'atubuulira ebyabaddewo. Batuli atugenda okulya ntula ebintu ebibwatuka mu kizimbe eri wansi. Tubuuza kiki ekigenda mu maaso. Awayisewo akaseera katono dakika zizo 5-10 omusiri owa poliisi avaayo ajja ng'atambula n'agenda n'emmundu. Ali Malenga mukugu mu kubudaabuda abantu okuva mu kitongole ekya Atos agamba nti embeera weetuse poliisi n'amagye balina okusitukiramu okubudaabuda abasirikale okwewala obutemu bw'emmondo. Mbeera eno ey'abakuumaddembe okulaba nti bayambibwa obutafuna ze tuyita stress reactions. Wateekwa okubaawo enkola okulaba nti bakola kye bayita psychosocial assessment. Wateekwa okubaawo enkola mu bo at least babeera n'emisomo gye bayita psychosocial training. President Museveni akubagiza bannansi ba Buyindi olw'engeri ey'entiisa munnaabwe gye yattiddwamu. Ono yeebuuziza engeri Wabwire gye yafunye emmundu ate nga tali ku duty n'eyamuwadde olukusa okufuluma n'emmundu era yeebuuziza engeri emmundu gye ziterekebwamu poliisi na lwaki abakuumi b'ebizimbe bamukkiriza okuyingira ng'alina emmundu nga nakati akyebuuza obanga ddala yabadde n'ekikyamu ku mutwe. Zo enteekateeka z'okuziika Utamu zifulumye. Omubiri gwe gwakwokebwa olunaku olw'enkya ku limbo yaabwe Kololo. Omwogezi w'ekibiina ekigatta abayindi mu ggwanga Sanjeev Patel ategeezezza nti bazadde b'omugenzi n'ab'eŋŋanda essaawa yonna batuuka kuno okwetaba mu nteekateeka ez'okumwokya. Cremation, we in the Hindu culture has cremation, so we are cremating him tomorrow.
It's a very family affair. We are just waiting for the last documents from KCCA while the police has released the body. Sanjiva asabye gavumenti okubayamba bafuna obwenkanya olwa munnaabwe eyattiddwa awatali musango. The law should take its own course, but it should not rest at all. And I ask the Indian community that things will be normalized. Please be vigilant. Kati ayagala gavumenti ekifulo ekyabuwaza okukebera abakuumaddembe emitwe. Urge the government and I urge everybody that we need to revisit our reviews of personnel we recruit in such jobs. Fred Kajibi ne Robina Nantale be bakusakidde eggulire lino. Waliwo